Okay, thank you. Olunaku lw'eggulu gavumenti yatongozza enteekateeka y'okuzimba enguudo, emyala kw'ossa n'obutale mu bitundu bya Kampala n'emiriraano, era ng'enteekateeka eno yakuwemmenta obuwumbi obusoba mu 2,000. Mu nteekateeka eno ebitundu ebitwalibwa KCCA bye bimu ku ebyo ebigenda okuganyulwa, era nga kilomita z'enguudo 72 ze zigenda okukolebwa, kw'ossa obutale 4 Lufula wamu n'emyala egiwerako byakuzimbibwa. Buli awulira ng'akoye ekinnya bw'obudde olwaleero bwe buno, abakoye ebinnya, abakoye emyala emibi, abakoye obutaba n'amataala bwe budde. Kyokka wadde ng'enteekateeka eno erabika ng'ezza okuyamba bannakampala abamaze akaseera nga beemulugunya ku mbeera y'enguudo, Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago agamba nti ebyatongozeddwa olunaku lw'eggulu byawukana ku ebyo ebyasembebwa olukiiko lwakulembera. Ng'ekisookera ddala pulojekiti eno yalina okubeerako ssente eziwera $1,119,900 nga Government of Uganda erina okuteekako $571, World Bank $566, French Development Agency $1,42, naye Government ya Uganda teyateekayo n'omunwe gw'ennusu. Ono agamba nti ekitongole ki World Bank wamu ne French Development Agency nga bino bye bitadde ensimbi mu nteekateeka eno byali byagalesera liteekebwe ku kukola enguudo eziri obubi, okutondawo emirimu, enzimba y'ekibuga etatattanya butonde bwa nsi, wamu n'okukakasa nti obukulembeze buweebwa obusobozi okukwanaganya emirimu gyabwo, ye byagamba nti tebyagobereddwa. Tukoleyo n'emyala emirala eminene ebiri okuva ku Kampala Drainage Master Plan ne tuteekamu gwa Nalukolongo ne Kaliddubi. Byagenze okukomawo bino Jessica Lupo bye yalonkinze nga Nalukolongo bamusazizzaamu ne Kaliddubi bamusazizzaamu. Ekitegeeza tugenda kusigala n'amataba ag'okw'Entebbe Road, tusigale n'amataba ag'Ennateete ne Nalukolongo. Wadde ng'asanyukidde ekyenguudo ezimu ezigenda okukolebwa, Lukwago agamba nti ensimbi ezigenda okusaasanyizibwa ku nguudo n'obutale obw'enjawulo ziduumuddwa nnyo, nga wano wayagalira Palamenti eddemu yeetegereza ensaasaanya eno. Ku butale nga bataddeko biliyoni 10 okuva ku ezo eza looni ezo, biliyoni 10. Ffe ne tulowooza nti biliyoni 10 zijja kutuyamba okuzimba obutale bubiri mu buli gombolola nga General Kaguta Museveni bwe yalagira. Naye kyatujja ku nviiri ku mutwe nga baga nti Usafi egenda kutwalako obuwumbi 48 okugikola. Akatale k'eggaba ak'abavubi kagendako obuwumbi 33. Kamwokya kagendeko obuwumbi 17 nga ziweddewo mu kifo ky'okukola ku butale 10. Ku mukolo gw'okutongoza enteekateeka eno mu munisipaali y'Ekiro olunaku lw'eggulo, kyategeerekese nti tewali nsimbi za kuliyirira abo abanaakosebwa mu kuzimba enguudo. Wabula Lukwago agamba nti gavumenti esaanye eyongere okunnyonnyola ensonga eno, bannayuganda basobole okugitegeera obulungi. Twagala bakozese mwoyo gwa ggwanga kubanga bano abatuwa ssente ate bakkiriza compensation, tebakkiriza kuwaayo ssente. Omuntu bagamba mukikole mu bulungi kubanga tukolera bannayuganda. Lwaki totubuulira kiki ekyalemesezza gavumenti okuwaayo ssente ezo okuliyirira abantu? Ye abaffe lwaki totubuulira zino $1,18 bwe bumbi 66 ezigenda Ministry ya Kampala zo zigenda kukola ki? Ku lukomo lw'essimu twogeddeko ne Minisita wa Kampala Minsa Kabanda era ensonga za Lord Mayor zoogeddeko bw'ati. Aleme kuwabulira mu mawulire. Nze mukwano gwange ajja ngambye nti ajja tugenda kikola buli oba nze njagenda mugambe. Kozi tetujja kumalira mu mawulire tugenda kukola kino na kino. Bino ebintu byakolebwa aba experts babitunulamu na buli kimu kyonna. Peter Serugo, NTV Akawungezi.